ayi Mukama nsabira president n'amaka ge tusooka agago mugenda kuba engalo za mpaka tusooka agago. Omusajja gw'osabira tomanyi na sente z'alina, tomanyi bugagga bwe gye baabutereka, tomanyi batugamba n'otugamba nti ente ze zitambulira mu nnyonyi nga bazitwala okuzitunda. Gwoyo gw'osabira omusabira ki? Omusabira mukisa, sooka ogwesabire otole ku gugwo kwoba omuwa gwe tolina na mukisa. Wangi bw'akola bizinesi n'agamba nti agenda kuweereza nteeze e Malawi, ente emu bw'atugamba nti erimu etandikira ku $3, 3, 4, 5, 8, 10 ente emu. Bateeka ente 20 ku nnyonyi n'amayembe gaayo. Ente zammwe bazireeta bazitemyetemye dda, eyo oli bagitwala era bagijjamu. Bw'eba eva mu nnyonyi naye evaayo ng'obugulu esimba busimbe bwe neerandinga. Kaakati gwe weewadde project ezitakwatako. Ayi Mukama ffe abeegayirizi twagala Mukama okusaba, jjukira Uganda eno, starting with His Excellency. Muveeko wano kati gwe sooka amakaago, sooka ennyumba yo, sooka omwami wo naye afuneyo ente 5. Omwami wo naye afuneyo ente 5. Mu opposition omwo mulimu abantu babiri abaliko omwoyo wa Katonda. Asooka Kyagulanyi Ssentamu, owookubiri Joel Ssennyonyi, beeboka. abalala bonna balyake banoonya byabwe. Lumu nakulabula ne nkugamba nti tunuulira mwami Kyagulanyi oyo, mukole stade ku bantu abo abamwetoolodde. Mpola mugenda kulaba Katonda bw'abaswaza kuba si batuufu. Banoonya byabwe. Omu ku bantu Katonda gwe yali atuwadde mu generation yaffe nti mugezi, naye nga baakwata ku mubiri gwe oba baakoma ku bulamu bwe, yali omusajja gwe bayitanga Nadduli Jakana. Omugenzi obulamu bwe ne babukomya. Naye ogenda ng'onyiga abantu Katonda baataddewo okuweereza omulembe gwaffe, ekyo kikoma kati abantu babakwata kuba tebamuwagira. Abantu bakwatibwa olw'okuba tebawagira mwami Museveni. Yes, ekyo nabbi wa Katonda nze nkyogedde. Yes, ate sikyogedde bwogezi, bw'atyo Katonda bw'ayogera. Babakwatira bwereere bata abantu bagende. Mwami Museveni ta abantu ba Katonda. Eno generation si yo, eno generation ya Katonda. Katonda yagenda tulentera omukulembeze, totwekakatikako, totuteekako maanyi. Gavumenti ya mwami Museveni ne mwami Museveni yennyini kimugwanidde okuvaayo okwetondera eggwanga. Ayina okwetondera Katonda, ayina okwetondera bannayuganda. Toliddamu kufuga ggwanga lino mu linnya lya Yesu. Ta generation yange egende mu mirembe gyayo. Oli waddembe okukola Katonda kyagamba, oli waddembe okukola by'oyagala. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja wonna wooli mu bitundu by'eggwanga ebitali ebyenjawulo, ate n'okusukako wane waffe ku butaka. Mwebali kutulaba, mwebali kutugoberera, mwebali kukola, mwebali kwiwayo mu buli mbeera yonna okubanga tutambuza ensonga. Nabwe kityo nyongera okusaba osubscribinge ku emboozi mu UG, tubeerenga emboozi zetukola zikutuukirako butereevu side eyo. So nkwebaza, webali kutugoberera, webali kusubscribinga, asubscribinze kati, ate nawe yakasaakeda nawe nyongera okukwebaza nti webali nnyo, webalire ddala. Olunaku lwa leero nzize ne Musumba Geoffrey Mugerwa gwende naye ku set. Olunaku lwa leero tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula ebigenda mu maaso, naye ng'ate ensonga enkulu y'ey'okuwa obubaka obwa Easter
simanyi agenda kubuwaani agenda kubwolekezaawa bugenda kubeera butya nekyensaba kalira akkiriza owulirize otugoberere embeera tulabe nga bwenatambula sayidi awo kasooka kubuuzeeko nsanyusa okulaba Musumba weewaawo bannayuganda njagadde obabuuzaako naye tulina okubuuza okwaffe kwe tutegeera okubuuza okwo kwa bwakabaka bwa Katonda nti bannange Mukama waffe Yesu yeebazibwe amiina amiina naye omanyi engeri abasumba gye batukubyemu nnyo ebituli kwegamba ne bwe tuvaayo okwogera bannaffe baddamu ebyo ebyoku wandikiise ekyokutuvoola kyakagenderere naye ate muyina okitegeera nti nakati ne mu biro bino Katonda akyayogera Katonda akyayinayo bannabbi bakasanvu ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe temukyerabiranga nti abalala bonna nga teboogera abalala bonna nga balina omugaati mu kamwa temwerabiranga nti Katonda akyayinayo ki bannabbi be abannabbi bakasanvu era mu bannabbi abo nyinza okuba nze omu ku bo yes okay bingi ebyogerwa ebigenda mu maaso naye waliwo akantu nga tetunabagenda butereevu waliwo akantu nabadde ndya ku mukutu kangezaako okugoberera nembaako kendaba okusabira abakulembeze kituufu oba nedda mbadde nsaba osukonziremu awo nkyabwakatonda okusabira abatukulembera kyabwakatonda mwami Sserwadda omusumba Sserwadda ow'omundeeba omumanyiiko ki nga tugenda wenjagala tugende mwami Sserwadda oyo omu nandiyise nti eggwanga lyaffe lyaweebwa omukisa nti lirina abasajja ba Katonda nga mwami Sserwadda mwami Sserwadda y'omu ku basajja ba Katonda eggwanga lino nti liweereddwa omukisa nti libalina yes badde nsaba tuwulirize ku bubaka buno yabwogera ng'ayogera nti temusabira mukulembeze wagwo nga mumuveeko musooke mwesabire mmwe kubanga ye temumanyi nannyonnyola nga banyonnyola nga bwogenda okuwuliriza wano kankazannye wano kanyongeze ku ddoboozi kankaddemu wano ayi Mukama nsabira president n'amaka ge tusooka agago mugenda kuba engalo za mpaka tusooka agago omusajja gw'osabira tomanyi na sente z'alina tomanyi bugagga bwe gye baabutereka tomanyina batugamba n'otugamba nti ente ze zitambulira mu nnyonyi nga bazitwala okuzitunda oyo gw'osabira omusabira ki omusabira mukisa sooka ogwesabire otole ku gugwo kwoba omuwa gwe tolina na mukisa wangi bw'akola bizinesi n'agamba nti agenda kuweereza nteeze e Malawi ente emu bw'atugamba nti erimu etandikira ku $3, 3, 4, 5, 8, 10 ente emu bateeka ente 20 ku nnyonyi n'amayembe gaayo ente zammwe bazireeta bazitemyetemye dda eyo oli bagitwala era bagijjamu bw'eba eva mu nnyonyi naye evaayo ng'obugulu esimba busimbe bwe neerandinga kaakati gwe weewadde project ezitakwatako ayi Mukama fe abeegayirizi twagala Mukama okusaba jjukira Uganda eno starting with his excellence muveeko wano kati gwe sooka amakaago sooka ennyumba yo sooka omwami wo naye afunayo ente 5 bwe bubaka bw'omusumba Sserwadda mutuufu 100 ku 100 eyo enkola entuufu omanyi ne Yesu atugamba nti bw'olimala okunywezebwa Yesu atugamba bw'olimala okunywezebwa then olyoka ogenda onyweza eki abalala tosobola kugaba kyotalina yes kakati nkusabira ntya Katonda gwakuwa omukisa nga nze wange sinagula
nze omukisa ogunsabira ninga gwetonaba kugulaba esala ebe nekolewo tesobola kukola kubanga kirina ttandika nange. Yes, n'omwoyo wa Katonda nga tannakka ku bantu yasooka ku Yesu kwennyini. Then Yesu n'alyoka atuwa oba n'atufuuwako omwoyo wa Katonda oba omwoyo we. Tutegeraganye ekituufu kiri nti sooka osabe Katonda blessinga ennyumba yo. Bw'olya n'okkuta osobola okublessinga omulala. Ebimu ku nsonga lwaki USA esobola otuwa obuyambi kubanga eri blessed. Tutegeraganye yesobola. Kati gwe Uganda ddirwe blessing oli America. Kitegedde? Yes. Omanyi lwaki USA oba ensi ez'omu Europe ziri blessed? Nti ne bwe zikola ebikolobero still era zisigaa ziri blessed kubanga abo abasajja bafandinga abaweereza ba Katonda. Ekimu ku kisudde eggwanga lino na lwaki mwami Museveni taperformance kwabo abamwetoloola ne bamulimbalimba lwaki taperformance to the expectation za Katonda. Omanyi lwaki? Tebassa kitiibwa mu baweereza ba Katonda. Naye mpulira y'abalokole abamu nga bagamba twebaza nnyo mwami Museveni kubanga yakkiriza obulokole ne bukola obuweereza bwabwo kati twava n'embiwempe tuli mu tuzimba amakanisa obuweereza bugenda mu maaso n'abamu ne bagamba n'okugamba nti mumwongere akalulu. With due respect balina omugaati mukamwa. Yes, balina omugaati mukamwa. Ekyokubiri with due respect tebamanyi soosi yaabwe. Omanyi waliwo okuyisa amaaso mu soosi yo n'ogenda ku individualism. Kati nze mmanyi nti soosi yange ye Mukama. Soosi yo ye Mukama. Olina kintu kyonna kyosobola kumpa unless nga Katonda yagambye. Ate bw'oba onojja era ntegeeza Mukama ngamba. Yes. Ekyo mmanyi. Mukama akugamba atya? Olwaleero nzize n'obubaka. Nzize n'obubaka. Obubaka obwo bwa generation yange. Naye ng'ate obubaka obwo bwe bumu bugenda eri pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Obubaka bwozze nabwo olwaleero bugenda eri mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu. Kansooke nkyaddesinge bwentyo ng'omuntu. Ekyokubiri nga pulezidenti w'eggwanga lino. Tebugenda wa first lady. Tebugenda wa General Muhoozi. Tebugenda wa General Muhoozi oba minister oba bugenda wa mwami Museveni. Kuba Katonda watuukira ogamba Musa genda ogambe Falaawo. Tutegeraganye. Falaawo yalina systems. Falaawo si yali asiba abantu ku njegere. Nti nakwata olujegere n'atambula nalwo. Ne Falaawo yatowanga order. Ekyo ne kiba. Tutegeraganye. Kati olwaleero Katonda yantumye eri pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni oba eri mwami Museveni nti abantu bonna bewatowa oda babakwate olw'okuba tebakuwagira oba olw'okuba eby'obufuzi abantu abo bate. Agamba kooti okulaba omuntu civilian bamutwala batya mu kooti y'amagye. Kiswaza n'oswaza ekyo nakyabwewussa nabutatya Katonda. Lino eggwanga lya Katonda. Eyo palamenti ya Katonda. Eyo state house ya Katonda si ya mwami Museveni. Naye olw'okuba bwe bagenda mu buyinza nga si bateeketeeke kuhandolinga buyinza Katonda bw'abeesigisizza batuuka ne basavuwala ne batandika okukozesa obubi obuyinza Katonda bw'abawadde. So nga Katonda aba akuwadde ekifo ekyo oba entebe eyo oba ofiisi eyo omusinze omutendereze oweereza abantu be. Kati bano bwe batuula mu buyinza obwo mu ofiisi ezo beetwala nga ze zisse eggwanga nti ebyo ebintu byabwe si byabwe. N'olwekyo
Mwami Museveni Katonda ngambye nkugambe, Katonda ngambye nkugambe, Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ta abantu ba Katonda bagende mu maka gaabwe. Eyo message ya Easter. Ne bw'onoogenda mu makyaki nga bakutendereza nti ate pulezidenti bakulimba, ekituufu kiri nti Katonda akugambye ta abantu be bagende. Katonda nga bwe yayogera eri Falaawo ng'ayita mu Musa, bwe ntyo bwe nzizze gy'oli okuyita ku mukutu guno. Bagamba nti abantu abo bakwatibwa balina emisango egibavunaanwa. Abamu bagamba nti bakwatibwa nga bakola bomu enkolerere, abalala nga bagamba nti abamu bakwatibwa nga balina ebyokulwanyisa, abalala bakwatibwa ku nsonga y'okulya mu nsi olukwe, okukola effujjo n'ebyo bifaananako ng'ebyo. Ate ogamba bateebwe. Teriiyo mulamuzi asinga Katonda. Abo balimba. Teriiyo mulamuzi. Okujjako nga baŋŋamba nti Bayibuli eno nnimba. Teriiyo mulamuzi asinga Bayibuli. Ebyo tebakulimba. Kyovudde olaba nabo bennyini bwe baba balayira, Bayibuli bajagaza ki? Bakwata Bayibuli. Constitution ne bagikwata luvannyuma. Kitegeeza nti ensi eno olw'okuba bwakabaka bwa Katonda, Uganda bwakabaka bwa Katonda, n'ensi yonna bwakabaka bwa Katonda, bw'oba ogenda mu kifo ekyo kikugwanidde okulayira mu maaso ga Katonda ng'olayirira mu Katonda. Olayirira ku Bayibuli. Kati Bayibuli ye mulamuzi omukulu. Abantu babakwatira bwereere. Abantu babakwata kuba tebamuwagira. Abantu bakwatibwa olw'okuba tebawagira Mwami Museveni. Yes. Ekyo nnabbi wa Katonda nze nkyogedde. Yes. Ate sikyogedde bwogezi, bw'atyo Katonda bw'ayogera. Babakwatira bwereere, bata abantu bagende. Mwami Museveni ta abantu ba Katonda. Eno generation si yo. Eno generation ya Katonda. Katonda yagenda tulentera omukulembeze, totwekakatikako, totuteekako maanyi, teweetaaga na kuteekawo byakulwanyisa byonna. Teweetaaga. Abakulemberwa omwoyo bwa Katonda be baana ba Katonda. Eno generation ya Katonda. Yes. Ebigambo byonga byawukanako n'abamu ku basajja ba Katonda abaweereza. Okugeza nalabako omusumba Aloysius Bugingo ngali katuti ngagamba nti abavubuka mwena abeekalakaasa abagala okutata n'eggwanga lino, abagala okuliza emabega bajja kubakwata muggwere mu makomera. Era nalabakawo ngagamba nti ab'ebyokwerinda mukwate buli muvubuka yenna agezako kwenyigira mu byokwekalakaasa n'okuzza eggwanga emabega mubasibe. Ndabyeko awo abasumba bamu, naddala waliwo omusumba waba Kazimba Mugalu naye yavayo n'agamba nti abantu ba bulijjo mu musosonkereza poliisi. Poliisi esooka bakyebakwatamu mugisosonkereza ne mulekerawo ebikolwa ebyo. N'abalala ab'enjawulo abamu bazze boogera ebifaananako bwe bityo. Lwaki oyogera ebyawukana ku byabwe? Tulaba nti basajja ba Katonda mukontanye. Abo sisobola badressinga kuba si ba mulembe gwange. Tebanvunaanyizibwako. Naye gwe bali mu kuweererezaamu. Kubanga ba mulembe gwe. Ba mulembe gwa Mwami Museveni. Gwa Mwami Museveni. Si ba mulembe gwange. Ekyokubiri, balina obudde bwe balina okuwulira okuva eri Katonda ku lw'omulembe gwabwe. Kati guno omulembe gwange. Eno generation ngivunaanyizibwako. Yes. Era ndi mu buvunaanyizibwa bwange obwampeereddwa Katonda. Kati sisobola kuddamu bantu abo. Kyovudde olaba buli bwe beekakaatika okwogerera omulembe ogutali gwabwe bakoleramu ensobi. Buli bwe beekakaatika okwogerera omulembe ogutali gwabwe bakoleramu ensobi. Taata oyina kuba taata. Tutegeraganye. Oyina kuba taata. Waliwo ne bye wandyagadde okwenyigiramu n'obyewala kubanga oli taata.
tutegeraganye n'endya bw'oba olya ku dining eyawukana engeri abavubuka gye balyamu tutegeraganye n'entuula n'ekifo mw'otudde kakati olw'okuba nti baseseetuka okuva mu bifo we balina okubeera mu myaka gyabwe batandika okukola ebintu eby'abavubuka naye ne baweebuukirayo kubanga Katonda eno yabajjayo dda balina okubaako we bali naye kye baganye okukkiriza yes baagala bagende n'omulembe n'ate omulembe gujja basunsula yes so nze ndowooza nti omulembe gwaffe ekituufu kiri nti lwaki wandigenze ekawempe noleeta kati njagala otunuulire okuggyako basajja mmwe mazima ddala temutya Katonda era nsabye Katonda abajje mu ofiisi ezo zonna abagobe mwenna abatowa oda ogende kawempe okukuba abantu emiggo abatwalayo ebimundu Katonda abavunaane sente ezaakozesebwa okutwala ebyokulwanyisa ebyo ekawempe ezo sente zizimba eddwaliro ezo sente zizimba essomero naye olw'okuba abantu bano tebatya Katonda abantu abo batemu abantu abo babbi banyazi tunuulira ebintu bye bakola tunuulira sente ze baayiwa ze baayonoona Mwami Museveni nawulira nti yatekamu biliyoni 4 okulaba nga akalulu okukawangulwa ne bavaayo n'obulukanaana lwaki tebakwata biliyoni zezo 6 ne bagenda mu mambuka ga Uganda ne bagula zitractor ne bayigiriza abantu okukozesa ettaka lyabwe thani bo okuva eno ne bagenda mu mambuka ga Uganda ne babba ettaka thani okusindika baagentisi baabwe lwaki tebakwata sente ezo ne bagenda bazimba eddwaliro eddala lye bayita Obalakyo hospital eddala rifaro n'ebeera eyo ebbanga Mwami Museveni lyamaze mu bukulembeze olowooza kirungi kikyakoledde eggwanga lino ku lwa Katonda Mwami Museveni yakoma okuweereza Katonda ayinza okuba 96 okuva waliwo akalu either 95 oba 96 kwejo emyaka katugambe 96 okuva mu 96 okutuuka kati tewali kirungi kyonna kyakoledde bannayuganda ku lwa Katonda tewali tewali kubanga eggwanga teririna mirembe kannyonnyole bano bannange emirembe kye bayita emirembe okubeerawo mu ggwanga si lwakuba nti tewali lutalo emirembe tebagibalira ku lutalo lwokka wuliriza ku mulundi guli nakugamba Yesu bwe yamala okubuulira enjiri abayigiriza ne bamugamba abantu baleke bagende kubanga tetulina kye tujja bba wakola ki kulya Yesu n'abagamba nti nedda bwe banaaba bagenda ate ne bagwa ku nguudo ne bafa tutegeeraganye kitegeeza okufa kusobola okuleetebwa n'enjala so si lutalo lwokka okufa kusobola okuleetebwa olw'okuba tewaliwo ddagala mu malwaliro ndabyekaawo omukyala olwa katambya katambula ennyo omukyala yali mulago yabadde mulago ndowooza omulwadde we ne batamuwa bujjanjabi bumala ne bamugjayo n'abala nga bali awo abasawo tebanaba kubalaba ekiseera ekiwanvu omukazi n'atabuka n'ayumba emulagaawo ngagamba tusasula omusolo naye abantu bafuna bujjanjabi abasawo temufaayo ng'ali mu kuyomba kakati nga tonnanyanyana ddagala lyokka eggwanga lyaffe teririna malwaliro olwo lutalo naye olw'okuba abantu baffe balina emigaati balina ne capati ze babatadde mu kamwa bo balowooza nti olutalo masasi gokka no eggwanga okubanga temuliimu ddagala eggwanga okubanga temuliimu malwaliro temuliimu masomero eggwanga okubanga teririna balimi bankalakkalira abantu nga tebalina na kyakola olwo lwokka lutalo kati sitegeera mirembe gye mwogerako
yagamba bannayuganda beebaka mwebaka mufuna Yesu yatuuka ne ku ddaala erikolimira omuti kasita teyagusiŋŋaanako kibala n'agukolimira ne gukala. yes lwaki nti ennimiro eteekwa okubaamu emmere eggwanga liteekwa okubaamu emmere ate ng'ebala lwaki temuyambye bantu kubayigiriza kulima? Abantu bwe batandise okulima emmwanyi ate mwabbye enzibe mwagala zibba kumpi mwazibbye naye ebyo byonna mujja bisesema ebyo tebabalimba. Ate ne kino kankyogerere wano generation ziri enkadde mwami Museveni ne gavumenti ye mwazitwala hostage kuga mwaziwamba. Eno generation temugenda giwamba, tetugenda kubeera baddu mu ggwanga lino. Generation eziyise mwami Museveni ne banne baziwamba era babadde baddu. Kati Katonda bw'antuma eri mwami Museveni nti ate abantu bonna abaasibibwa, omanyi Katonda kyabagamba, tuvaayo mu buddu. Generation yaffe tegenda kubeera baddu. Era bwe baba kibabadde bateekateeka ekyo kikolimiddwa mu linnya lya Yesu. Ekyo kikolimiddwa mu linnya lya Yesu, tekijja kubeera. Eggwanga lyaffe terigenda kubeera ly'abaddu. Yes. Ekyo kikoma ku mwami Museveni. Terigenda kubeera ly'abaddu. Era ekyo bw'aba kyabadde alowooza n'abantu be ako kikafuuwe tekijja kubeera. Abaddu boyogerako bano abakolera wano oba n'abalala bagenda because tuno n'abalala bagenda. Abaana kati naku zino bagenze nnyo mu mawanga ga Buwalabu. Okukola emirimu egy'enjawulo. Lwa nsonga babadde babatundayo ng'abaddu. Era ekyo kirimu omukono gw'abano abafuga. Okuba nti abantu ab'emyaka gyaffe myaka 2, myaka 25, myaka 3, 35, 40 giba emyaka egy'okukola, giba emyaka egy'okukulaakulanya eggwanga lyammwe egiri productive. Yes. Kakati omuntu bw'akuteerawo ekibeera ng'akusindika mu buddu, kibanga baana ba Isirayiri bwe bagendera mu Egypt mu buddu. Kati essaawa eno Katonda bw'atandika okukutuma nga nnabbi we n'agamba lukiya abantu bange bakaaba. Ekyokubiri genda ogambe mwami Museveni abantu abate. Kitegeeza nti Katonda omwoyo we omutukuvu atandise okutambula ng'atununula okuva mu buddu. Kati gwe wenna agenda okugaana eggwanga lya Uganda oba generation yaffe okuva mu buddu ogenda kuba olwanagana na Katonda yennyini. Kyendowooza nti ekyo kiba kya bunafu gwe okulowooza nti olwana ne Katonda. Yes. Abasumba muyimiriddewa ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ababaka ba parliament bakamaliriza okwegabanya obukadde buli omu 10,000 ne zeegabanyizibwa okugendako kuba konfufu kwetereezaamu. Tezabaweebwa nti oba mugende muteko projects ez'enjawulo oba ki ne mugende mwetereezeemuko mwekubemuko ku nfuufu. Ndabye amaloboozi ag'enjawulo bannayuganda nga bagamba si bamativu. Ngamu abasumba ku nsonga eno eddoboozi lyammwe liridda wa? Kubigenda maaso mu ggwanga n'owulira nti bateekawo project ya bumbi bwe buti naye nga project eyo kisiikirize nga teriiyo. Ezimu ne bazitandika naye ne bagamba nti project eyo yatandikibwa naye okuva lwe baafuna ssente ezigitwala mu maaso neekomaawo kyokka nga te ssente zaafuluma naye nga teyagenda mu maaso. Eddoboozi lyammwe liriwa? Nze ndowooza nti tunoonye eddoboozi lya Katonda. Kubanga abasumba bonna basobola okwogera n'abasolala basobola okwogera ebyawukana ku ekyo Katonda kyayogera. Nze ndowooza nti obwo bubeera bubbi Katonda tabuwagira. Era Katonda bo bandirowooza nti nno babbye naye Katonda agenda basasemya buli kye babbye. Yes. Kyekiri kyengambye nti Katonda asobola okukulwana mu lulimi olutegerekeko olwangu olw'omulembe gwaffe. Katonda asobola okukulwana naye nga totegeera. N'akuggyako omukono gwe, n'akuggyako favor ye, n'obeera rejected everywhere. Yes. Katonda asobola okukulwana. Kati ekyo ate kye batamanyi. Nga buli woogenda bakuba mayinja, buli woogenda bakugoba tuviire. Tutegeeraganye naye nga Katonda yakulwana. N'akujja mu mitima gy'abantu n'abaana bo. Kubanga bano abantu balowooza nti babba bannayuganda. Tobba munnayuganda, obba mu kitavu kya Katonda.
tobba munnayuganda ababba ssente z'eggwanga baba tebabbye munnayuganda baba babbye mu kittavu kya Katonda batya ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama tutegeraganye obugagga bwonna obuli mu Uganda bwa Mukama naye Katonda akozesa obugagga obwo oba resources ezo ze yateeka mu ggwanga lino likulaakulanye obwakabaka bwe now bwakuwa obuvunaanyizibwa okukuŋŋaanya obugagga obwo gwe n'obukwata n'otandika obbulya bayibuli eyogera ku yali Ananias ne Safira bagenda ne batunda obugagga oba amataka gaabwe nga baleeta eri omuweereza wa Katonda tutegeraganye naye wakati mu kuleeta omanyi kye baakola ne batoolako wakati nga baleeta ate ne batoolako ne biba nga tebikyawera kakati omuweereza wa Katonda n'ababuuza kibagwanidde ddala ddala bye mukuŋŋaanyiza okuleeta byebyo lwaki mukkiriza sitaani okubakema tutegeraganye ekyo kyekyabaawo buuza ki ekyaddirira bonna baafa ne baziikibwa abo abasajja ababbi abo abanyazi abo abali mu paalamenti Katonda agenda kubanyiga omu ku omu bajja kubanyiga Katonda yennyini agenda obbanyiga Musumba ebigambo bino ebyogerwa mmwe nga basajja ba Katonda temutidde kuvayo kubyogera kubanga tulaba nti ebiseera ebisinga buli avaayo oba oliawo okwogerwa onokulaba nga abuzeewo n'ekigambo kuba nti abafaanako betabe byokwerinda be bamubuuzizzaawo tulaba Omusumba Solomon nnyini gwe twatandikiddeku okwogera yali alina bagita Passover night no ze yemalako omwaka 31st naye bulijjo akolera Namboole naye minisita w'ebyemizannyo yawandika ebbaluwa n'amuyimiriza mu ssaawa esembayo ne bamugamba ku luno tojja kukolerawo naye abalengerera ewala bagamba nti Musumba Sserwadda bamafiya abali mu gavumenti be bakola olukwesikwesi okulaba nga bamuyimiriza olw'okuyisaamu eddoboozi erikwata ku muntu wa bulijjo era kwololaba nti yatetenkanya kifo kirala nnyo yayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo n'okutuuka kati ng'agamba nti tugenda kuzimba ekisaawe ekyaffe temutidde kutuusa bubaka bufaanako bwe buti ku lw'ebyo ebituusibwa ku bantu abalala aba bulijjo ne bannabyabufuzi abalina eddoboozi ng'eriryo mba siina nze kyentya kubanga Katonda yansindise Katonda bw'aŋŋamba nti nno genda ogambe Mwami Museveni ate abantu bonna abasibiddwa obukuumi bwange buli mu Katonda teri asobola kunkwatako ekyokubiri amafuta ga Katonda gakozesezza okuva mu gye 7 tutegeraganye omulembe guli gabadde amafuta ag'ekisa ekisa kya Katonda kibaddewo kino ekisa amafuta agaddako gagenda kubanga n'okuttagatta ogenda kulaba abo abalowooza nti be balina obuyinza nga bafiira mu zoofiisi ezo nga terina amukutteko bamusange ng'atudde mu katebe akeewuuba naye nga yakaze dda ogenda basiŋŋana nga bakubiddwa stroke direct Musumba buno bunnabbi oba nkugambye obagenda basiŋŋana mu buliri nga beebase tebajja kudda waggulu eno generation ndalamu guno omulembe kanguyite mulembe mulalamu guno omulembe gugenda kulemberwa Katonda yekka omuntu yenna alowooza nti ogenda kukwata ku nnabbi wa Katonda tutegeraganye bakwata ku bulamu bakwata nkiddamu bakwata ku mubiri gwa Sipiriyano Kizito Lwanga tutegeraganye muzaata waliwo omwami gwe bayitanga Yona Lwanga waliwo omusajja gwe bayitanga Archbishop eyali eyo mambuka ga Uganda bannabyabufuzi be babakwatako guno omulembe mulalamu gwegeza otuule mu ofiisi yo owoze nti bagende bakwate ku nnabbi wa Katonda ojja kukakasa nti Katonda ayina amaanyi Katonda ali ready more than ready okudifendinga generation eno okudifendinga abaweereza be abayimiridde ku kwogerera Katonda yekka teriyo eya
ebyo muddeeyo muwebasina maka gammwe. Ebyo byokusongasonga ennwe mubaweereza bakatonda ne mugenda ne mugjayo ebibafaako mubaweebuuleweebuule ne muweebuula. That's why olaba abaana ne bwe babeera okwo ku TikTok simanyi ku internet omanyi lwaki baweebuula abaweereza bakatonda? Kyatandikibwa gavumenti eno etya kwe kugezaako okujungulula nga bwe bajungulula obwakabaka. Tutegeraganye oyo ntwala n'okulabula kuno waliwo abasajja abali emmenga awo kabaka yabalonda mu muweereza abantu be ne mwefuulira kabaka wa Buganda. Waliwo abasajja muli mmenga awo mubba ettaka muli mukulembeze mmenga awo bwe muvaayo okwogera mwambala amataayi ne musiba amasuuti ne mwambala galubindi ne mwogera ne mwefuula nti okutegeera naye ng'obulyake n'obubbi buli mu mmwe ne mwefuulira kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne mumwefuulira. Omusajja oyo aliko amafuta ga Katonda era abo abasajja abamwefuulira bagenda kufa bubi ne famire zaabwe. Abo nabo eyo message yaabwe. Yes, teri yasobola kukoma ku nabbi wa Katonda. Taliyo. Yes. Taliyo ebibatiisatiisa. Ebyo bye mugenda mugideetaleta zi drone mugenda kufiira ddala babaziike. Teriyo na stroke kati mugenda kufa babaziike. Kobeere nga gwe owadde ekiragiro ojja kufa bakuziike. Okwo kuwamba abantu kuteekwa okukoma. Kuteekwa okukoma. Lino eggwanga lya Katonda. Kuteekwa okukoma. Mukwata muti abantu ne mubasiba tebawoza ne mubavunga ne mukola kino ne mukola kiri ne mukola ne mwonoona eggwanga. Buli omu n'akaaba to the extent nti Katonda ayogera abantu bange bakaaba. Waliwo muvawala oba omumanyi yali munnamawulire muvawala naye nga awangalira mu nsi za alimu Amerika eyo gy'awangalira naye yajja kuno naye atera okwogera yakwatibwa mabegako kaawo ne bamubuza okumala ennaku ndowooza eziwerako nga 4 n'okusukkamu oba naye bagenda okumuta nga bamukubyekubye mugongo yonna nga takyategeerekeka alina ebisago. Ekyo kikyamu. Solution ya bino ebintu lwakuba bano abantu tebatya Katonda n'okumumanya tebamumanyi. Ate ekyo nakyo kankyogereko. Naye first family nkakasa nti bamanyi Katonda kubanga first family erimu obulokozi. Erimu obulokozi. First lady mukyala mulokole, abaana balokole. Mpozi Mwami Museveni yatabiri munnyo naye abasigadde bonna olaba nti enju erimu obulokozi. Era bwogenda ne mu baminisita abamu abakungu ba gavumenti abamu bakulaga nti obulokozi babumanyira babulina. Ebigenda mu maaso tebabiraba mu ggwanga. Obeera otya mu first family ng'abantu bafa ku nguudo. Buli kulonda okuva 95-96 buli kulonda kubaleemu abantu 5 abafudde. Buli kulonda kubaleemu abantu 5. Ekitono ennyo. Ekitono nze kyenkuwadde. Ate kankiteeke nti kyekingi abantu 5. Omanyi abantu abakafa mu myaka 4 bayitirivu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti olutalo lwe luleeta okufa dwokka. Kati abantu bano abafudde ogw'omusaayi okimanyi nti n'ekifaananyi kyabwe bali mu kifaananyi kya Katonda. Gw'omanyi ki nti ose pulezidenti addako? Omanyi ki nti ose sajjoni addako? Omanyi ki nti ose pasita addako? Oba omuweereza addako? Tutegeraganye lwa byakulonda. Yes. Hey. Kitegeeza olw'okuba tebatya Katonda tebaganyiza Katonda akulembere bakozesa lyanyi. Bakozesa lyanyi maanyi. Naye ago amaanyi Katonda agenda bafulula ku mulundi guno nti bulijjo temuyina maanyi. Babadde bantu balala abasaba ne basaba Katonda wabeerewo emirembe. Katonda nakkira ku ssaala y'abali naye ekituufu kiri nti Katonda abagjeeko omukono.
Katonda bw'akutumira nnabbi we n'agamba nti abantu bange mubatte, manya nti eyakwalula esiridde. Yes, payback time etandika kati, etandise mu Easter. Payback time etandise mu Easter. Luli mbadde temulaba bigenge, luli mbadde temulaba bikere, makovu mu z'ofiisi zammwe, mu mayumba gammwe, mu baana bammwe. Geza Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Katonda ngambye nkugambe ta abantu bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi bonna. Actually kakiteekebwa nti abantu bonna abatakuwagira bate actually leka nkulage abantu abo tebavunaanyizibwa kumuwagira. Tebavunaanyizibwa kumuwagira. Tebavunaanyizibwa. That's why bakulaga kye baagala. Tebavunaanyizibwa kumuwagira. Yakole buvunaanyizibwa bwe yandibadde akola mu myaka ago. Mu myaka 4. Tabukoze. That's why tebamuwagira. Singa yabukola singa bamuwagira. Gwe bw'owa omwana switi takuwagira. Naye agamba nti yazzaawo emirembe nga bwe twakyogeddeko wali. Agamba nti abantu batambula, abantu beeyagala, democracy waali okulonda kubeerawo byonna. Agamba nti titalabawo nnyo buzibu. Era agamba nti yeetagayo n'akadde okwongera okumaliriza ebikyagaanye emyaka 4. Kati ekyo ekyokulabirako nkisimba bwe nti oba ekyo nkiddamu bwe nti kitanga nzaala abakubaawo yazaalibwa 1961 yandibadde n'emyaka ndowooza 65. Mu 89 yali amaze okuzimba ennyumba esinga mu muluka ewaffe Makindi awo. Mu 89. Tutegeraganye. Naye embala olwaleero nti yandibadde n'emyaka 65. Kati bw'oddayo emabega okuva 9 bala 9 paka kati giri emyaka emeka? Okuva mu 9. Kati giri emyaka 35. 35 kuva mu 9. Kitegeeza yazimba ennyumba eyo ng'alina emyaka 3. Tutegeraganye. Now olwaleero Mwami Museveni bw'aba ayina emyaka 80. Tutegeraganye. Ku 80 n'ojjako 35 wasigala emyaka emeka? N'ojjako 35. Giba emyaka 45. Myaka 45 ennyumba ye yali liddawo. Ya Mwami Museveni. Kitegeeza wakati ng'olutalo luli eruweero waaliwo abaali bazimba. Waaliwo abaali bakola emirimu. N'olwaleero bw'ogenda e Congo waliwo abakola ssente. Tutegeraganye. Yes. Olutalo terubeera mu mmundu yokka. Olutalo lubeera n'omuntu okuba nga talina byakulya, talina ddagala, tewali malwaliro, tewali kusoma, tewali byakwambala, n'omuntu okuba nga talina kyakkola oba tamanyi kyakkola, olwo nalwo lutalo. Nalwo lutalo lwakubiri. Yes. Entalo nnyingi ezisobola okusaanyawo obulamu bw'omuntu. Kyekyo omuntu nga talina wakwebaka, olwo nalwo lutalo. Muleme kulowooza nti emirembe tugiteeka ku kintu kimu nti tewaliiwo olutalo. Si kyekyo. Yes. Era naffe omuntu yenna bw'ajja mu bukulembeze oba mu buyinza wabeerawo entalo z'olwana by'oyina okuteekawo ebitabaddeewo, kitegeeza olwo lubadde lutalo. Kubanga okitaddewo buki? Buteesi. Social media okujja olwo nalwo lutalo, omuntu okuteeka ku social media neeyitamu. Yes. Kyevudde olaba oluusi networks zivaako.
ekyo ogenda kyogera otya? So nze ndowooza buli muntu akole obuvunaanyizibwa bwe. Yes, buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe ng'obuteekeddwa okukolwa. yeah. Kiggwera wa kubanga kusinziira ku mbeera bweri, tulaba ebigambo bingi nnyo. Mwe bannaddiini bwe muvaayo okwogerako oluusi wabeerawo ngeri y'okutiisibwatiisibwa okukomebwako. Nalabaka Museveni agamba nti bannaddiini musigale mu kubuulira enjiri yammwe, ebya byobufuzi mubiveeko kubanga si koolingi yammwe. Lwaki muyingira mu koolingi etali yammwe? Tewaliwo kintu kye tukola nga tekiri mu Bayibuli. Byo bye bayita ebyobufuzi biri mu Bayibuli. Bo bye bayita ebyobufuzi Biri mu Bayibuli. biri mu Bayibuli. Bakabaka bali mu Bayibuli. Bannabbi bali mu Bayibuli. Bayibuli eyo erimu abawooza. Abasoloza b'emisolo. Tutegeraganye bali mu Bayibuli omwo. Bayibuli eyo erimu ba business men. Bayibuli eyo erimu abalimi. Bayibuli eyo erimu bannamwandu. Kakati ebyobufuzi bye mwogerako kyeki? Erimu ababazzi. Eyo Bayibuli. Kati erimu bagavana. Bayibuli. Kyemuyita ebyobufuzi kyeki? Lwakuba tebatya Katonda. Ate bajja ne basiiga ekifaananyi nti basomi ba Bayibuli. Kati mba ntyanga ebyo mbijja mu Bayibuli. Eby'omuntu omubazzi. Keesi ziri mu Bayibuli. Ekyo kimanyi? Tosomangako nga Yesu n'agenda n'akwata ku keesi y'omwana eyali afudde. Keesi mu Bayibuli mweri. Kiki kyoyogerako? Kitegeeza keesi bw'eba mweri mu Bayibuli mulimu embaawo kuba zikolebwa mu keesi, ne langi kweri, n'emisumaali mwegiri mu Bayibuli. Kati kiki ekyo kye boogerako? Paalamenti mweri mu Bayibuli. Yes. Enjiibwa mweziri mu Bayibuli. Ab'opposition abalwanirira enkyukakyuka okulaba ng'eggwanga lino litereera, abo abavuganya mwami Museveni oba wabbo bubaka ki ku sayidi yaabwe? Kuba kati tulaba essaawa zino ekibiina kya NUP, National Unity Platform, kyekikulembedde abo abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda, era nga kikulembedde Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. Oyagala njogere ku opposition, oyagala njogere ku kibiina kya NUP? Njagala ogere ku opposition. Okay. Mu opposition omwo mulimu abantu babiri abaliko omwoyo wa Katonda. Asooka Kyagulanyi Ssentamu. Owookubiri Joel Ssennyonyi. Beeboka. Abalala bonna balyake banoonya byabwe. Nsabye Katonda abawa amaaso ag'omwoyo. Bannayuganda, nsabye Katonda abawa amaaso ag'omwoyo. That's why bannayuganda lwaki mwami Museveni yatekinga advantage okukyamuukirira okwo tekubaganya nabbawaayo space nga bw'olaba embuzi oba ente bwe zizza obwekulumu. Tutegeraganye n'otuula wansi bw'oti n'otunuulira abantu n'obwegendereza nga totaddemu kukyamuukirira. Twetaaga abantu abakulemberwa Katonda oba abaliko omwoyo wa Katonda. Naye abalala bonna abasinga banoonya byabwe. Banoonya byabwe. Yeah. Tebali ku byakununula ggwanga lino. Bwe tugenda mu FDC, ne twetula ne tugenda mu DP, ne tugenda mu Jema, ne tugenda ne mu bibiina ebirala by'opposition, tewaliyo muntu mulala gwenza kugamba nti ono naye y'omu ku abo abalwanirira enkyukakyuka mu ebya nnamaddala. Gye bujja mu maaso awo Katonda buli omu agenda mubikkula n'abali ku opposition bonna. Gye muyita opposition. Tutegeraganya kubanga nze nkiddamu nga bw'okimbuuzizza. Gye muyita opposition, Katonda agenda kubabikkulira abantu abo bonna.
lumu nakulabula ne nkugamba nti tunuulira mwami Kyagulanyi oyo mukole stade ku bantu abo abamwetoolodde mpola mugenda kulaba Katonda bw'abaswaza kuba si batuufu ya banoonya byabwe. Tulinayo mwami Kivumbi Muwanga Kivumbi ono nga ye mumyuka w'omukulembeze omumyuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda era ye wali emirimu agitambuza basamba byabufuzi si bakulembeze. Nze njagala kiddamu bwe ntyo basamba byabufuzi si bakulembeze. Si bakulembeze lwakuba nti ofiisi ffe ze tulimu olw'okuba nti obeera okiikirira Katonda oli muweereza wa Katonda waliwo ebintu by'otagowinga personal ku muntu kyovudde olaba bw'ombuuzizza Katonda ayogera ki nkumenyedde abantu abo babiri kyovudde olaba kyetaagisa nnyo mwami Ssennyonyi emabega wali natuma message mwami Ssennyonyi komyawo tebolinge mu Parliament abantu abakwatibwa ku by'obufuzi tokkiriza kuddamu kutuula nga opposition until nga babatadde tebasobola kikola kubanga bannabyabufuzi banoonya mugaati. Bagambe batuulewo waka okumala emyezi 3 antiro abantu balinga olabe bagambe olabo basobola okukikola tebasobola singa bakikola emabega singa abantu abo bateebwa dda kitwalidde Katonda okutuma nzije ŋŋambe mwami Museveni ate abantu lwaki bali mu ofiisi ezo bakolamu ki baweerezaani baweereza mbuto zaabwe kati bwe bajja wano batuula mu zi TV ne batuula mu sets ne boogera ebikyamuukiriza naye nga nina actual sense banoonya mugaati bakolerera mbuto zaabwe. Gwe leader of opposition gamba tetugenda kudda mu Parliament okutuusa ng'abantu abo bateereddwa singa eyasookako mwami Mpuuga yakikola singa abo abantu bateebwa dda. Mwami Mpuuga yayambako awo anabe yajjayo yali asamba byabufuzi yajjayo omugenzi Segirinya ne omukulu aliwo Alan Sowanyana owa Makindye West yali asamba byabufuzi. Ekyokubiri kino kankiyise ku mukutu guno biri ebintu bibiri omu Katonda gwe yali atuweereddeko ekyokulabirako ekyokuweereza abantu okuweereza abantu yali mwami Segirinya yali Muhammad Segirinya abo bonna abalala balyake babbi kababeere ku opposition balyake babbi omu ku bantu Katonda gwe yali atuwadde mu generation yaffe nti mugezi naye nga bakwata ku mubiri gwe oba bakoma ku bulamu bwe yali omusajja gwe bayitanga Nadduli Jakana omugenzi obulamu bwe ne babukomya. Naye ogenda ng'onyiga abantu Katonda baataddewo okuweereza omulembe gwaffe ekyo kikoma kati n'abeewuwo bagenda kirozaako mwe bannabyabufuzi abeenyigidde mu kuggyawo obulamu bw'abalala mugenda kirozaako mu mayumba gammwe ne famirizi zammwe zonna temujja kgenda nga mutondawo bannamwandu mutondewo bassemwandu mutondewo enfuuzi mutondewo bamulekwa ekyo kubanga kati ekkatala baaliteeka omulimu omukulu baaguteeka mu buli atatuwagira buli atwogerera obubi tukomye obulamu bwe tukomye obulamu bwe ekyo ensigo eyo gye musize mu myaka 4
tutegeraganye mugenda kungula ebibala byayo mu maka gammwe. ensigo eyo gye basize yakukungulwa etandika kati okungulwa kubanga Katonda agambye Mwami Museveni tabonna be wasiba oba gavumenti yo be yakwata nga tebakuwagira bate. Eyo message eya Easter. Abamu bayinayo message ze balinda endala teziriyo. Eyo message ya generation yange eya Easter. That's why nsabye buli muntu yenna asisinkana message eno weri agitambuze. Yes. Eyo message ya Easter. Buli muntu yenna yasibibwa olw'ebyobufuzi. Actually n'obwereere babate. Buli muntu yenna yasibwa awatali nsonga babate bagende babeere ne family zaabwe. Ekyokubiri bonna abattiddwa mu by'obufuzi gavumenti ya Mwami Museveni ne Mwami Museveni yennyini kimugwanidde okuvaayo okwetondera eggwanga. Ayina okwetondera Katonda, ayina okwetondera bannayuganda. Yes. ku lw'ebyo ebitambudde bulungi. Yes. Musumba kati mu bino byonna ngaffe abantu because parliament tugitunuulidde n'obukulembeze tubutunuulidde baminisita batunuuliddwa kakireza kisigadde ku muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo yasigadde wa kwebyo naddala nga abakulembeze bonna tetukyabalina mu ssuubi. Era essuubi teriyina tubeera mu bakulembeze. Essuubi liyina tubeera mu Katonda. Awe muso obuzibu we wali obuzibu bwammwe. Buli bw'oba n'essuubi mu muntu weerabira nti muntu. Omuntu alina kuddukanyizibwa Katonda. Kati omuntu oyo bw'aba taddukanyizibiddwa Katonda tumufunamu. Ne kyakuwadde akikulangira. Ne kyeyandikoze ng'obuvunaanyizibwa kye amala n'akitwandinga n'akikyusa n'akikulangira. Tutegeraganye. So omuntu bw'aba akola buvunaanyizibwa bwe abukola to the point nti n'abumaliriza. Mwami Museveni namuwulyako ng'ayogera emabega eyo n'agamba nti ye tewali gwakolera. Tewali yamutuma kukola teri gwakolera. Nyangaleko ne kano nti yakolera famire ye n'abazzukulu be. Ekyo yayogera mazima. Simanyi baba bamukwata bubi. Yayogera mazima. Anti amazima temwagala gafunanga mazima. Ekyo yayogera mazima. Takolerangako Uganda. Kyovudde olaba mmwe muvaayo ne mugamba nti atukoledde. Kyokka tegwa era mwetaaga Katonda abayambi. Mmwe muvaayo ne musaawo amaanyi mangi nnyo ne mutuula ne muzikamera nti atukoledde. Oli gwe muteekako ebyaha. Laba. Sina gwe nkolera. Laba. Yakugambye amazima. Tutegeraganye? Yes. Tasobola kuba lino eggwanga terikulaakulanangako. Never. Terikulaakulanangako. Dubai gwe twali tuwola ssente gwe twali tuyamba. Malaysia kati babeera batya nga batusinga emyaka 2 mu myaka 4. Ati nabo bateeke mu myaka 4. Yes. Bw'obala okuva nga Amini avuddewo n'abo abalala abaddawo tuli mu myaka 4 nga tuwola bali. Tutegeraganye. Kakati ekibuuzo emyaka 4 gyonna gya Mwami Museveni katukuze eki ng'oli bali batulese emyaka 2 olwo tukuze eki? Ati ekipimo kyo weepimira ne kwoli bwe mwali mu liigi y'emu. Actually ne gwe wali osinga. Kati ate aba atya nga akusinga emyaka 2. Gwe wali osinga. Gwe wali osinga. Kyovudde olaba ne bavaayo ne bagamba nti no Mwami Museveni akoze ne gavumenti ye bakuzannyira ku bwongo ebyo basamba bya bufuzi. Naye obuzibu buvaawa. Mwami Museveni ne gavumenti ye yonna tebatya Katonda.
tutegeeraganya tebatya Katonda tebassa kitiibwa mu Katonda. Teriyo muntu atya Katonda. Katonda n'akuwa emyaka 4. Katonda n'akuwa emyaka 4. Emyaka 4. Tunuulira eggwanga bwe lifaanana. Kiringa kiraalo kya mbizi. Tunuulira eggwanga bwe lifaanana. N'olwekyo mmaliriza ebigambo byange nga ŋŋamba Mwami Museveni Yoweri Kaguta, Katonda yantumye gy'oli nga message eno evudde mu generation yange mu East eno. Katonda aŋŋambye nkugambe abantu bonna be watowa order bakwatibwe olw'ebyobufuzi olw'obutakuwagira, bonna bateebwe bagende babeere mu famirizi zaabwe. Tomala maanyi go na budde bo na famire yo na gavumenti yo nga mulowooza nti mugenda tuteerako omukulembeze. Omukulembeze gwe mulowooza tuteerako tajja fuga. Katonda yekka y'alina obuvunaanyizibwa ku mulembe gwaffe ne ku ggwanga lino. Katonda agenda tuleetera omukulembeze alina endowooza ya Katonda n'omutima gwa Katonda. Budget si zonna ze muyisa mu Parliament nga munoonya oggula tiyagaasi n'ebyokulwanyisa n'emiggo gye mwagala okukozesa okukuba bannayuganda oba Abaganda. Ebyo byonna ebyokulwanyisa bye muleeta Katonda agenda bikyusa bidde nga biri against mmwe mu linnya lya Yesu. Abantu ba Katonda bonna bateebwe bagende babeere ne famirizi zaabwe. Bw'atyo Katonda bw'aŋŋambye nkugambe. Message eno si ya First Lady, message eno si ya Prime Minister, message eno si ya Vice President, message eno si ya Parliament, message eno si ya basumba. Teri musumba antumye. Katonda mwene yatonda eggulu n'ensi yantumye nkugambe. Katonda nga bwe yatuma Falaawo nti gamba, bwe yatuma Musa okugamba Falaawo ate abaana ba Isirayiri bagende mu nsi ensuubize, bw'atyo Katonda bw'antumye gy'oli Mwami Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Olina emirembe gyo okukola Katonda ky'agambye, olina eddembe lyo obutakola Katonda ky'agambye. Consequences zonna zigenda kujja ku ggwe ng'omuntu ne famire yo. Eggwanga lino ogenda kuliraba okuva kati mu mazuukira, okuva kati nga Katonda akulembera generation eno ogitwala mu nsi ensuubize. Ogenda kugezaako okukozesa amaanyi gonna g'olowooza g'olina. Katonda agenda kukulaga nti ye Katonda eyatonda Uganda n'abantu abalimu. Totuvunaanyizibwako kubanga totuwa mukka gwa kussa. Katonda yekka yatuyinako obuvunaanyizibwa. Okwo kwe kuteesa kwa Katonda. Tuveeko, va ku generation yaffe. Tewaliiwo kaabe wa famire ye agenda kuddamu fuga ggwanga lino. Kaabeere muzzukulu wo. Kaabeere muntu yenna ng'alina DNA eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Toliddamu kufuga ggwanga lino mu linnya lya Yesu. Ta generation yange egende mu mirembe gyayo. Oli waddembe okukola Katonda ky'agamba. Oli waddembe okukola by'oyagala. Amiina. Amiina. Musumba tweyanzanyi tweyanzeege ku lw'obubaka obwo. Nkakasa nti butuuse bulungi gye bulina okulaga. Era sebo tukwebaza ku lw'okutufiisizanga yakadde nojja noba ku kyoyogera ddala ku nsonga ezikwata ku ggwanga n'eri abantu bemuweereza wano n'ensi yonna, kuba kati emitimbagano gyo gitambulira ddala nti okuweereza obuweereza bugenda mu maaso naye nga ate ne ku mitimbagano kwemu kitegeeza nti oweereza ensi yonna. Sebo tukwebaza era tusaba onna tufunye akadde akalala sebo okkirize nga tusabye okkirize era ojje sebo tubeere nga twogeramuko ku ebyo ebitambula, kubanga era n'abantu nga bwenzija nkutegeeza nti abantu balina okutya kungi nnyo naddala mu kaseera kwe tugenda 2026 naye gamba abantu beetaaga okuzibwamu essuubi n'okuba nga bawulira ku bigambo ebifaanako bwe biti. Kale katukulekerere wano tukwageza kaseera akalungi
nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG tulabagane.